The Newsroom, where untold story is revealed. Abayisilamu balabudde President Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba bate abantu baabwe balekerawo okubeera nga babasibako emisango gy'obutujju. Omulangira Kassim Nakibinge jjajja w'Obuyisilamu avuddeyo n'ategeeza General Museveni nti eky'okugenda maaso n'okumalira abaana ba Buganda mu makomera tekirina makulu wabula bagende maaso n'okubeera nga babatuba ekyo batwalibwe mu mbuga z'amateeka bagende maaso n'okwera ennemba n'emisango. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Wejimalo bakka mu viba lyoke basibwe ono nanokoddeyo Eddie Mutwe nasaba abakulu b'amakomera n'abamusiba bagende maaso n'okubanga bamuwa obujjanjabi obusingako awo nga kooti bwe yagenda maaso n'okulagira. Kabadde kaseera kanjawulo, akaseera ak'ennaku, akaseera ak'amaziga, akaseera mpawo kaaga wali eri ku kanisa Erubaga oba kwekerezia Erubaga nga bagenda maaso n'okusabira omubiri gwa Cedric Babu. Captain Babu Francis ayogedde ebigambo bingi naye amaziga gamuyiseemu. Abaana namwandu kwoteeka oba oliawo ne bamulekwa ebigambo bye boogedde bikwasa ennaku nnyingi nnyo nnyini ddala. Ate ye omubaka Lutamaguzi Ssemakula ayogedde ebigambo ku nfanfeewe amanyikiddwa nga amanyikiddwa obulungi nga Cedric Babu. N'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nkusaba video soko gimpere like bw'ogiwa like ojjaba nkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu nkusaba video eno agenda maaso n'okubeera nga munnange ogimperako like etambulire ddala ku misinde mingi nnyo nnyini ddala esobole okutuuka ate ku buli sekinoomu. Mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba nga gwe mulundi gw'ogusoose okulaba video zaffe ogende maaso n'okubeera nga mwattu ate osubscribinga ku mukutu guno okone mu kadaawo okaje mu personalize okateeke mu all osobola ofuna notification ku mboozi zonna ze tukuterayo. Awo wennyini njagala nkwe ebigambo bino bya jjajja w'Obuyisilamu Omulangira Kassim Nakibinge byagenze maaso n'okubeera nga ayogera olunaku olwaleero mu kusaala oba oliawo mu kusaala era Idi emanyikiddwa Al-Adha olunaku olwaleero. Bibino ebigambo bye byakozesezza nsaba obiwulireko naawe. Ndowooza nti mu mwoyo gwe gumu era ajja kulagira bonna abasibe abeetaaga obujjanjabi nga Eddie Mutwe baweebwe obujjanjabi. Tetugamba nti bagibweko emisango naye babeere mu kaguli nga balamu era bonna babe nga bafuna obujjanjabi. Tulowooza era nti mwoyo ogwo gwennyini ajja kulagira ng'aduumira amagye ag'omu bbanga ku ttaka ne mu mpewo abe nga agalagira gakuume nga emirembe mu biseera byonna ebyokulonda n'ebitali byakulonda. Balemekeraawo okutulugunya Bannayuganda okubaliisa akakanja ebyali ekawempe bireme kuddamu mu kulonda kwonna Uganda ebeesobola okuba nga egenda maaso. Olunaku olwaleero mu kusala Idi Aduha Omulangira Kassim Nakibinge avuddeyo n'ategeeza General Muhoozi Kainerugaba akulira amagye ku ttaka ne mu bbanga gonna ebyokwerinda n'amutegeeza nti bafuba nnyo okulaba nga bakuuma eddembe so okutyobola eddembe lya Bannayuganda era ono wasabidde Eddie Mutwe agende maaso n'okubeera nga atwalibwa okuweebwa obujjanjabi nga kooti bwe yalagira era n'ategeeza nti si kubajjako misango wabula abantu bano bajjanjabiwe then bawozesebwe oba oliawo munnange ng'ate bafunye obujjanjabi era nga balamu bulungi kubanga ssemateeka w'eggwanga bw'atyo nno bw'agenda maaso n'okubeera nga oba oliawo akirambika. Kyova olaba abantu bangi otunuulira ebizibu nga bituuseeko mu nju yaabwe nga Bannayuganda baseka. Kyova olaba
ne story ya babu ono mpaawo bannayuganda bawera bagiwadde matu gaabwe olw'ensonga bo balabanga bwe mufiirwa bamwe mwagala babakaabireko kyokka nga bo balina abaabwe bwe mutulugunya ne bemuyisa mu mbeera embi nga mwagala ate akaseera katuuke nabo babakwatirweko ekisa. Kakati imaamu ono agambye mulekeraawo okubeera abantu abakulu naye nga bye mukola oba oliawo bya kitonga mulimba nga n'omwana omuto alimba ebikolwa ebibi ebyefaananyirizaako bwe biti ebyefutwa bw'atyo agenze mu maaso n'obivumirira. Tuli mu mbeera nga ekwasa ennaku obeera ku TV n'otunuulira omusajja omukulu n'ogamba oba alina abaana oba alina omukyala ng'ali mu kulimba eggwanga n'omwana omuto kyalabako. Waliwo omwogezi wa kitongole kimu ebiseera ebyayitaawo yajjanga ku TV okuwa press conference mwogezi wa kitongole ky'amaanyi naye olunaku lumu nali ndi mudiriro najja okuwa press conference ebivuddeyo omu ku bana omusajja oyo alimba noono omwana amanyi nti ono omusajja alimba naye ng'omusajja oyo alina abaana alina abakyala owange wategeredde nti alimba ate bali ababe bannange mutegere nti abantu babalaba abantu bategeera yakulooza nti bw'onoyogera byoyogedde bajja bitwala nga bw'oyogedde. Twabadde ku TV wano jjo abantu babadde embalala eyo balonda bululu wafu ab'ekibiina ekimu kamera neekwata omusajja nga muteekemu obululu ne babuuza eyabadde akulembera okulonda okwo bino bigambako ki nze nabadde eri nabadde eri naye nga omusajja alina omuntu omusajja mukulu ali mu kulimba abaana be oba abaana be gye basomera bamwogerako kisimanyi bannange we have to leave a legacy. Omusajja mukulu ono imaamu agamba tulina okuleka omukululo eri abaana baffe tuleme balekera bizibu byerere ku nsi. So olwaleero mu kusaala Idi Aduha ebyo nno bye bimu ku bigenze maaso n'okubaayo. Ebigambo bino bya Mulangira Kasimu Nakibinge njagala mbikuwa obiwulirize then reflecting naawe obeeko kyowulira sooka owulirizeemuko bino bye byaluli n'ebyenkwadde bye bisoose leero ne kati gwe wuliriza ogatte emboozi eno ng'omuntu omukulu era ayina wano. Ennaku zino waliwo obunkenke bungi abantu babakwata ne babula ne baba n'ogamba ni bakola kyaki. Nkyogedde emirundi mingi era nga njagala okugamba bano bannaffe ab'ebyokwerinda n'ebyobukesi titojja kujja muntu ku kyayagala akole gwe ekyo ky'oyagala. Toyinza mukaka olina kusimba nsonga bw'abakkiriza nakkiriza naye mulekeraawo okukozesa amaanyi mulekeraawo okukozesa obukambwe nga mulowooza nti mulina nnyo kyemuggusa kyemufunamu lwe mulinyigiriza bannayuganda ku kyayisa abo abantu be balowooza nti be bakama bammwe be babatuma oba babatuma oba tebabatuma naye ekikulu mwongera bakyayisa ate oluvannyuma mubuuze lwaki abantu batukyawa naye ate nga mwe mubikoze kale mweddeko muleme kukola bintu ffenna bituleetera bunkenke. Tusaba busabi bano bannaffe abagenda e Makka bakiteeke mu dduwa ensi ereme kubeera mu bunkenke ebeeremu omukwano ebeeremu okwagalana. Ebikolwa mwabali muzi woofiisi mwabatumwa ne mukola ebintu mukitegeere nti muvumaganya bali ababakulira oba ababasindika nti era n'okukyawa bali be mugenda mu maaso n'okubeera nga mukyayisa. Bigambo bya jjajjaffe Omulangira Kasimu Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu wano nno mu ggwanga lyattu Uganda. Kaakati nno bambi gabadde maziga biwoobe nakwazirana nga famire y'omugenzi Cedric Babu egenda maaso n'omukungubagira omu ku baana be muwala we bambi ebigambo bimususeeko. Tunuulira owulirize. I know that we can't see you. You read it for him. I can read it. I know that we can't see you, but I can feel your presence and know you are in a better place with God. I will never forget what you did for us and our family. We will miss you forever. Rest easy, Dad. Love you loads.
omwana ono omulaba munyiike era abajjukira akaseera we twabiranga tuviiriddwako bazikadde baffe oba oliawo akaseera ngaako si kangu yadde akamu n'akeddagala kotayinza genda mu maaso nakubeera ng'ocelebrating olw'okuba oli aviiriddwako mukadde we kituufu tuba tubaagala nnyo nnyini ddala kyokka ate ne wabawo sayidi oba oli awo esinga okwasa ennaku yeeriwa sooka owuliriza ebigambo bya Luttamaguzi. Nalabye wano mukwano gwange Babu mukwano gwange kuba tubeera naye ku Toko Show ng'afiiriddwa omwana we omuto bw'atyo kuba he was 50 years nga ye bwe yagambye naye nabadde nsuubira ensi mwana wattu okungubaga because he's a Ugandan era naye bantu bamuvunaanye nti kitaawo y'omu kubali mu gavumenti abakuba engalo nga tukaaba wano tetulina malagala mu ddwaliro y'omu kubakuba mu ngalo nti kiri bulungi mu gavumenti ng'ate tubadde twakajjeera tufiirwe bawo omunene omu ng'era naye yakajja ayogere nti ekiri wano kifumba mutuku naye olaba mu banene kifumba mutuku naye bano abafa abawansi abeeyo abatalina ayamba ne tutuuka okuba nga nammwe abanene mu gavumenti kati bwe muba mufunye obuzibu nammwe kati tubasondera ng'abasajja abooluba tubasalawo okutwala obugagga bw'eggwanga kuba kati bwe ndaba ng'oyo omwana eyafudde owa Honorable Francis Babu mukama amuwumuza emirembe yazaalibwa mu nsi gy'alina okufuna medication kuba buli lukya gavumenti esolooza omusolo naye ne mubeerawo mu ggwanga nti gavumenti basabye bamutwale e Kenya bamutwale e UK London bamujjanjabe omutima naye babadde tebannamutwalo bayabadde Kenya gye bamusookeza kuba kati amalwaliro g'e Kenya ng'agakaani buli muntu aliramu kasente kati jaddukire okumujjanjabira naye nga wano tulina gurupu y'abasajja wano mu nsonyiwe kati kyekigambo ekikozesebwa mu bwangu tulina gurupu y'abasajja wano abanyampi abeddiza buli kimu kyonna kye bafaakula balya kino balya kiri buli kyotunulako kya munyampi naye nga bannansi bonna bali wali baweddemu essuubi n'olwekyo ssebo meseji ezizino basobola ozireeta naye ggwe gy'ova abantu obafaanana batya lwaki olinda zireeta namugongo kubanga singa tugatta amaloboozi n'omukulembeze najja mu kitundu kyammwe naye ng'omumanyi mubaka wa palamenti naye nga takkirizibwa kumujjanjabira eyo wammwe kuba alaba teriyo ddwaliro lirimu bikozesebwa nga n'obwomugamba nti owaayo omubaka waffe bw'oba olwadde lwaki tojjanjabirwa wano naye nga asirira gafa naye be bantu bamu bemukomyawo ne bayisanga sente empya n'enkadde ne bajjaawo mu masinzizo ne batandika kati mbadde neewuunya nti baminisita bonna abaalabiseeko namugongo ng'ogyeko bano abazze kamera zibalabe nti nabo simanyi bakatuliki bannaffe bakulisitaayo bannaffe baki bannaffe they would have been so shameful mu mbeera eno etambula mu ggwanga mu mbeera ey'abantu abaweddemu essuubi mu mbeera ey'abalimi kati luli wali ogenda kukyaza basomesa wabakyaziza era nina obubaka bwabwe bwetuva ku nsonga eno nina obubaka bwe bampeereze kuba twabadde nabo wano kakati nga kuliko n'ow'ennakaseke ng'ava mu constituency eyo ng'omuntu ava mu kitundu kye nga musomesa omu ku baabadde wano ng'ava mu kitundu kyo ababadde wano kakati bayibuli etugamba nti Katonda ayamba abantu abeeyamba bantu mmwe muyitiridde obuteeyamba naddala sikyogera kubeewaffe nakaseke n'eggwanga abantu ne baggwangamu olw'obukunkumuka kati mu ggwanga ababbi be batiitiibya bw'oba oyagala weesimbewo otitimuke ku kifo kyo kyonna bamubbi era bw'obba ssente nyingi agawaye toyagala kwesimbawo amangu ago nga batandika okuyita honorable tojje kwesimbawo kakati bw'obeera mu nsi efaanana bw'etyo ne bwe tugende namugongo ne bwe tunaagende Vatikano ne bwe tunaalagawa mbobobba ssente y'omuw'omusolo lwotutumuka naye nina ekiteeso kye nanditeesezza mmwe mulaba mutya singa waliwo etteeka nga buli mubaka wa paalamenti alina okujjanjabibwa mu constituency mwava era ng'omubaka wa paalamenti alina osomeseza omwana we mu constituency mwava mpaka nga kimaze okubeera nga kyetaagisibwa okwongerwayo okuvaako awo tugeze singa constituency mate muli university awo omwana akkirizibwa okugenda embalala
nakkirizibwa okuva ekibuga agende e Kampala agende ku university. Ate ne cities ez'amaanyi nga Zihoima zifune university, Embalala bongereyokko, Mubende bafune university, Masaka babawe university babongere. Tugende mu bibuga ebyenjawulo bagende nga byonna babiwazi universities, tukwendeze ne ku mujjuzo oguli mu kibuga Kampala. Nesinga ekyo kinaba tekikoleddwa, ababaka bagenda kubeera nga beesuulirayo gwa naggamba. Bw'otunuulira system gye bali baleese ku ba head teachers n'abasomesa nti basomesereza abaana mu masomero ge basomesaamu, mbukijja yambako kitumbula ebyenjigiriza. Singa ye system yemu gye bateeka ne ku babaka bano ng'abaana baabwe balina kubeera ng'ebimu ku bisaanyizo omwana we alina banga asomera mu constituency eyo nga bw'olwalo olina kujjanjabibwa mpaka ng'abasawo bamaze kuwa transfer for further medication, then olyoka ogende eri. But if not so, tukyabonaabona nnyo ate nga bwe bajja bw'ofiirwa nga bajja n'amabugo ga 10,000 ng'enkya mu Bongerwa Kalulu. Kya buswavu. Wamma kankuwe wano olabe mutabani wa Babu byayogedde wano nkwongere n'ekitaawe oba oli awo tusiibule. I never thought my first funeral would be my dad's. My dad was my best friend, the best coach I've ever had, and the man I will always strive to be. He was always there for me, and he would come and watch me play every single tournament I had, and even if I had won or lost, he'd still give me a big hug and tell me that he's proud of me. He'd always make sure that me and my brothers were taken care of and make sure we ate that day and that we were happy. When I was younger, I would think he was going to live forever, but then when he got sick, that started becoming less and less of a reality. I miss when he used to tell me and my brothers off for fighting each other. I miss when he used to make jokes about my bad manners on the dinner table. I miss when he used to love my hair and he would hate when I cut it. And most of all, I miss when he would tell me that he's so proud of me. I still text him every day about how my day went and send him videos of me training. But the thing is, I hate most that he will never be able to respond or call me back. Omwana ono mu speech ye abadde muvumu nnyo okubako ebigambo byagenda mu maaso n'okubeera nga ayogera. Era mu bimu byagamba nti ajja kubeerawo ng'asubwa nnyo kitaawe akabanga konna. Bwe yali omuto yalowooza nti ajja beera n'ekitaawe obulamu bwe bwonna, naye bw'agenza akula ne taata we okugenda maaso n'okuba ng'alwala, bw'agenze maaso n'okutandika okukizuula nti mazima ddala kituufu, era bw'agenze maaso n'okumuva ku maaso, bw'agendedde maaso n'okurealizinga reality, oba ogenda maaso n'okutegeera ensi entuufu kiki kyeri. Agamba nti kitaawe abadde mutendesi mulungi nnyo gy'ali, abadde coach mulungi, mutendesi mulungi nnyo gy'ali, era jjagezaako ekisoboka okulaba ng'abeera ekyo kitaawe kyabadde n'okusukulumawo oba oliawo. Ebigambo ng'ebyo bikwasa ennaku naddala bondi omuzadde gy'aba nayo wakati we n'omwana. Bino bigambo bya Captain Babu. When I was in hospital and they told me Cedric was about to go, for many years I have not cried. That morning I cried like a baby. I could not believe it. And after some time I got an inspiration which told me, why don't you look at Cedric and stop looking at yourself? Therefore, I want to take this opportunity. I will not tell you how he died, but I'll tell you how he lived. And most of you have given testimony about his life. But there's a few things you might not know. Me and Olive were very young when we got Cedric. And it was in Nairobi Hospital. And after that, we had a pediatrician, a lady in Nairobi. And Cedric used to kick and cry. He started the sports when he was young. He started kicking us and telling us. So every time he cried and kicked, we went to this pediatrician. So the one time we went to her and she said, don't come back until he keeps quiet. As long as he's kicking, he's all right. That means he's a sportsman. And for that, I got the inspiration that this young man should go to school where they have extra curriculum studies, that is sports and many others. Owuliriza bulungi ebigambo bya Babu. Ategeezezza nti
bwe baamugamba mu ddwaliro nti mutabani we yali anaatera okufa yakaaba nnyo ku lunaku olwo ku nkyazo y'olunaku olwo nga bwe yali aludde okukaabako emyaka egiwera. Oluvannyuma lw'okukaaba ennyo kwe kulira munda mu ye nga mulimu ng'omuntu amugamba nti naye lwaki weetunuulidde nga ggwe neesooka otunuulire ku Cedric. Bwe yagenda mu maaso n'okwera ng'amutunula n'ajjukira n'abaako bingi by'ajjukira. Ono nno kwe kutandika okutunyumiza emboozi butya bwe yafunamu omwana w'ono Babu. Era ng'agamba mu kyalo yagenda mu maaso n'okubeera nga muzaalira Nairobi. Era mu ggwanga lya Kenya. Kyewuunyisa nti mu ggwanga gye yazaalirwa era gy'afiiridde. Bwe yali e Nairobi nti omwana ono bwe bamala okumuzaala omukyala yabamuzaazisa atandika okusamba akaaba. Tebuli kadde yabeeranga akaaba nga bw'asamba ne bamuzzaayo eri omusawo. Omusawo kwe kubagamba nti omwana ono mumuzzeeyo paka lw'anaabeera ng'asirise mujjamu komyawo. N'abagamba nti okulaba ng'asambasamba nti ono omwana ajja kubeera wa byamizannyo nnyo nnyini ddala. Waneno we njagala oteeka ebirowoozo ebingi muganda wange nti Captain Babu lwaki yakwata omwana we n'amutwala mu ssomero lyali nti asuubira nti lirina co-curricular activities or programs ezisukkulumyeko kuzza wano omwana bw'asobola okubeera munnabyamizannyo omukukunavu. Ono nno omwami badde muzannyi wa golf amanyikiddwa nga Cedric. Kaakati bwe yamutwala mu masomero ago ewali extra co-curricular programs era yasobola okubeera ng'amugjamu ekyo oba oliawo kye yasuubira. Ne katabani ke kali akato mu statement zaako ebigambo byatekoogera bireflectinga ku kino. Wammaffe ekibuuzo kye tubuuza eri ababaka baffe nga bano abatanditulumiriddwako okugamba ebintu nga bino bye tukoppa eri nze bwe nnina obusobozi obutwala omwana wange abroad asobole okusoma afune kino waliwo omwana ali mu layini yeemu naye ng'obusobozi omuzadde tabulina. Lwaki kennyingidde gavumenti sisobola kubeera nga nnyingizaamu ebintu nga bino tutumbule ebyenjigiriza mu ggwanga tubeeko obulamu bw'abantu bwe tukyusa n'okubafuula b'omuwendo mu ggwanga. Anyway kiruma nnyo nyini ddala birowoozeeko nga Munnayuganda oli wa ddembe nga ggwe era osalawo n'eddembe lyo likuweebwa ssemateeka w'eggwanga lino okugenda maaso n'okubeera ng'oba n'endowoozayo n'okwogera oba oliawo nga bw'oyagala kasita oba nga tokosa muntu mulala yenna. Ddembe lyo likuweebwa ssemateeka okugenda maaso n'okera ku makya ne weesimbawo ku kifo kyonna ky'oyagala osobole okuba ng'oweereza ensi yo ate era libeera ddembe lyo erikuweebwa ssemateeka w'eggwanga lino ogenda maaso n'okwagira omuntu yenna gw'oyagala n'ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna ky'oyagala n'okubeera ng'olwana okukyusa eggwanga ly'okulisa mu position gwe gy'olabanga entuufu. Mbagaliza bye munjagaliza. For God and my country, I sign out. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.